mama. Era de jajja. Nzija tufumbe. Jigenda jitya. Ye mama ngo nanzalira ddala Allahumma amin. Nine emyaka 6. Ngokula bulungi. Toja kufira ku myaka nga 10. Nenda ko tuyake mitwalo gyange 5 ofunire okulya bya Eid. Kati kankoleze mitwalo 25. Balaka. Abiri gabo 5 gyange. Balaka Allah. Wangambye mitwalo 2 osobola okufuna kyokolamu. Yes. Ogenda kukola Nenda kusubula amatooke nenga mbadde ngenda ziteeka nze nabadde njagala kuziteeka mu nnimiro. No, funa bintu byotunda ku kkubo bamu byokutuma okulima kusumbu wafuna bintu byotunda etontono ku kkubo nga bwogala amatooke okufuna kasiteegi ko omwana twala amatooke 10 nengoba kwesa kugenda watuuka otya okuba mu mbeera eno kati nali musomesa ndi musomesa wa nursery kati lockdown nejate nga bangi yali afa 2017 ne tuvaayo yakola ki bawo yakola ki yafa mu 2017 yafa kansa yafiira Lubaga kata woli ne tuvaayo kati nga twakyali ssente kuba zaali ziweddewo olumwali mubeerawo ebiseera janguwa by then twabeeranga wakiso twagenda okufa nga tutunze ebintu kati nga nina kyenina okukola kukomawo nenkolere no mukyalo olumwali mubeera olumukolawo musa twali turentinga tutuukidde mu lunaku olwaleero ki ekyakutabukako ennyo kuba ennimiro ebadde weeri as now mami wange alwala ng'asirina busobozi kuba sikyakola kati olowooza emitwalo 2 zirina kyeziyinza okukolera sente nyingi nnyo ziba zirina kyeziyinza okunkolera because bw'oba ng'otetenkanya ngeri oli muyiiya osobola okufuna osobola okuzongerako sobola tumwe bitwalo gyaffe 2 tulabe kyagenda okuba tumulambulengako mulambula nga wayise emyezi 2 kasita oyina essimu ye kati buno obwana bwe busomerawo ono asoma ku New Hope n'oyo asoma ku New Hope kati bali mu lockdown tebakyasoma ate school fees wanaatuuka naffe ejja bakwatirayo okubaja emitwalo nga 5 10 15 emitwalo nga 4 tujja zijja tubulanga 5 mashallah oli bantu buyambi kati jajja nkuwadde ekyo Idi yange nabona kambawo Idi yaabwe 1 2 3 4 5 6 7 emitwalo 32 era sente ozifunye zizino zituuse otandika ddi okukola ggwe kulwokuna kuba enkyanja nnoonya bannayuganda mwena batulaba teri capital mutono teri capital munene capital asooka bwe bulamu bwo capital ddaku kyekitono ky'olina n'omukyala tubusondedde emitwalo 2 tulabe nga naye asobola okuva mu mbeera eno gyakola ki n'obwana toyamye buyambako kuba ffe tetulimba bwe tusuubiza ekintu tetulimba katusabe mukama atuwa obulamu naye munnayuganda atulaba eyo embeera y'abannayuganda tuyeyagaza obanga oli mukozi wa gavumenti muwanga Kivumbi Aisha Kabanda abantu bano babonaabona twabalona naye tebatulabiridde tebabayambye kuba ne sente ze baagabye Museveni ze yagabye Kivumbi teyatuteereddeyo kabega ffe ab'ebutambala tetwafunye temwafunye ate bye tubatuma tubabitwogerera kati bizibu bituma abantu beene ebizibu ebiruma abantu beene ebitambala bwavu anti kati nga ffe abakadde tulima n'olima yaako okutunda n'olimayo n'ebyokulya kati bano abavubuka bo balina okubeera nga bafuna sente ezibawa kapito ne bakola kuba tebbo tebalimanga ffe kuba bwe anaalima n'alaba nga byafudde olwaleero enkya tajja kukola ki tajja kuddamu singa ofuna omukisa n'osisinkana Pulezidenti Museveni oyinza mugamba ki nze senga nfuna omukisa ne musisinkana naye atufuze bubi kati bwe mwalonda Muwanga n'abakolera kati Muwanga era tatukolera era Museveni yalonda Muwanga anti kati olaba tuba nze nyinza okulonda Muwanga nga n'atamulonda naye waayitamu fena tuba tumukonteki tuba tumulonda omwana omuwala wangi singa osisinkana Pulezidenti obutuufu ne bukera enkya n'ensisinkana Pulezidenti Museveni okusinziira nze embeera nga nze omuntu nsooka ne mutegeeza Oweekitiibwa Ssebo His Excellency abawala bangi bannamwandu nga bato
mu butuufu batuuka okukola bye batandikoze being of tebalina kyakola abaana bangi kutandikira ku myaka 18 nange wano ndi myaka 27 naye ng'olabira ddala singa omusajja waali osanga twandibadde na bulungiko okusinga wali ne mugamba atuteereyo oba like oba ministry ey'obwannamwandu nga tuddukirako eyo oba ne batuterawo like ebintu ebyokwekulakulanya nga group yabo abakyali abavubuka naye nga bannamwandu. Yes. Kale tubabuuzizaako jajja ennyama tenajja tujja kudda tugirye olulala tutubuuza emmotoka okuva ekamba tusanze butambale kintu kibi nnyo abaka ba paliamenti bwe buno budde mulina otuukira ku gulawundi muyambe abanaku kubanga babaleeta mu buyinza muve mu bintu by'okubeera mu esi mwabasuubiza ebintu bingi naye kati musobola kuyamba famire nga zino ezibonaabona ate no si yokka esozono omukazi yafuna mukisa n'atwala ku baba tv tusobola okucommunicatinga naye naye bangi ababonaabona naye tujja bafunayo ku ngoye bwe tunaakomawo Inshaallah. Jajja katukusibule mukama akuume kati badde oyoleza wano kati bakubira essimu n'omubooleza bankubira essimu oli nagamba jangu ndolezeeko ogolole olongose n'ennyumba kati ennyumba nga bw'ogiraba bwoti ennyumba ng'eddugala ndowooza ogiraba yingira tewali buzibu yingira buyingizi bandeseewo nze ndina okukola bandeseewo nannyini waawo yagindekedde pass nungi nyene jakola omulimu steam pass amina tuyanziza nnyo webale kuyamba abantu mwami bajjo 15 abawala bali mukaaga kati tusansaana ebitundu ebyenjawulo olw'eggulo netusinkana yenze mukama waabwe olunaku tusobola okukola emitwalo wakati wa mitwalo 9 amina tuyanziza nnyo ka Philips kalungi nnyo kagola bulungi kati tuwezezza paasi 9 mukaaga kati buli jana omuntu oba omuwala oba omulenzi gyagenda okwoza muwa paasi n'agenda n'agola kuba abantu abamu tebalina paasi osanga amaka agamu nga kati ngono ampadde emitwalo 5 okwoza mitwalo 2 okugola 15 kubanga engoye zonna sigenda zigolola kakati n'okulongoosa emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 5 sogenda ku ground okulabanga abantu enenkola yokuba waguyi sente ku TV abafere bangi tugera kuwa risiiti sente zonna bazitadde pasi zetuziguze ziri ku risiiti twagala abantu nga bano abakozi nga si bantu bafere si bakaliyokugaseeko pasi zingaseeko kuba abantu abamu tebalina paasi ogendawo omuntu engoye empitirifu kapaasi kalina tekamalaako ng'olina okujja neyo era paasi zino zigenda kukolera omulimu mulungi kale ekiyinza okujja mbwako kisobola kubanga eyandibadde akolera emitwalo 2 okwoza ogatako okugolola oli mitwalo 1 abantu bangi bagamba emirimu mizibu gyakufuna wekino wakirowooza otya kuba nakirowooza wali omukwano gwange ali eyakuba kyeyo yajja nagamba obulu 2 n'oyongera 3 ewiki n'aba n'obanga olina olunaku gy'olaba okukola zinaku 6 kati bw'ofuna abantu 6 kitegeeza buli wiiki era ndyogera ogenda okukola kati omwambi obeera namasuga mu kikali eno bakutegeera batya connection mami ntegeera oba mwami badde bwe mukolera n'asindikewo omulala n'omulala n'asindikewo omulala kakati bano mukola mugabanira wamu nga bwe muzakozesa kati bwe tukola tudda wetukuŋŋaanira tukuŋŋaanirawo namasuba olina ofiisi namasuba nina ofiisi awe namasuba ewaka mukama waawe kati ne tujja buli omu zaakoze ne tuteeka ku meeza ne tugabana buli omu zaatwala enso ne tunaatereka
Tegeza mwina kasamu ke mwekola nga kwagoza ku kyalo. Nozaba nayo kana mulaba embira gye twagala. Twagala tuzimbe esi yaffe katuliriyo. Bano bagolozi omuyita omukubira essimu najja nakuwoleza engoye nakugololera n'alongosa n'ennyumba n'omuwayo etaano besa naye beekola mu gulupu ng'abavubuka abawala mukaaga n'abalenzi bameka abawala mukaaga abawala mukaaga n'abalenzi 10 abawala mukaaga n'abalenzi 9 si bwe kibeera be bantu 15 naye bamala okukola olunaku bakuŋŋaana bakola ka ofiisi kaabwe bakuŋŋaana ne bajja ne batimani ne basevingawo ez'akaseera akazimu akana ka coronavirus gwe munnayuganda alaba bajeti kyoyigamu kitegeeza teri mulimu mubi twala omuvubuka bwe twamukubya kuba esimu ku pulogulaamu yaffe n'oludiini n'atugamba ey'ekizibu kye ayagala paasi ng'omulaba nti kyakola akyagala ate alina amazima singa temujja kukyusa ggwanga temujja kukyusa bulamu bwabwe nga mukyatambulira ku nkola ey'ekifere kubanga tonna okutuuka kwa paasi zimaze okumbi emitwalo 45 nti okutuuka ku kintu kino olina okuba nga okikoleredde baafuna ekirowoozo kyabwe nawe omuntu alaba bajje ku baba tv oba n'olulimi obwo osobola otandika n'obanga kubanga totakyasobola kulwa mitwalo 2 gyakulya otakyali mu levo zisabiriza naye abantu abasinga mwekumidde mu kusabiriza nga munyooma emirimu kyekino ekiseera tuve mu byobufuzi tuve mu kusosola amawanga tuve mu kusosola amadiini twekwate gurupu ngono mwakoze katono kapito gwalina asobola okumusanga azimbye kalina naye ng'atandise mumulaba ku baba tv ate muli muwalana ng'abayiseeko kuba ali determined ate wa mazima kyemuzuddemu amazima ge gafuga bizinensi abantu abasinga batula ku TV muri bafere mukasita mufere bajo kasita kusindikira 5 nakusindikira 10 n'oli amboloze nsewedde ekitali kutuufu mujja kwesubya nnyo ebintu ebinene ng'amazima gabaleetedde obuzibu abavubuka bo bakakibuba obusembayo abalinga gwe teyasoma talina bakole buli mulimu ogusaanidde oba kugogola mwala ng'ogenda funawo omutwalo gugogole bave mu byobufuzi ebyobufuzi tubibaddemu tebikyayamba batusuubiza buli kimu bagenda dda tuli ku lwaffe kati bw'oba osobola okukola ekintu kyonna ng'ofuna ssente kikole kalina nange bwenkola amanya gange nze Henry Kato nongoosa ennyumba wamu n'okwoza n'okugolola n'okulongoosa engatto gwe mulimu gwange nebaza mwami bajja okumpa paasi zino era zigenda kunkolera n'abakozi bange nsiimidde ddala amanya gange nze Sekyewa Abibu omulimu gwange gwenkola omutuufu mpuka bodaboda naye kasa gavumenti yateekawo omuggalo nensalawo neeye bagenda okuggalawo okutugana n'okuddamu okusaabaza abantu nga nyinawo emitwalo gyali 270 mu nsawo nange nensalawo ntandika okweyiya nga njiya nga ntunda buno obukumpolampola bakama bange era wenfunidde abakulu bano abazze okundabako omukulu bajjo ne munne ne bajja okubaako kye banyamba okunyongeramu ku maanyi mu mirimu gyenkola amannya gange geego basebo kati kankoye emitwalo 10 sebo neyanze weeyiye naawe obeerewo ye sebo neyanze 5 omumanyi mumumanyi 7 9 kati mpa balansi w'omutwalo muwooli naye yeeyiye naye obukwali nabuto mukama wange sebo nsabayo omutwalo 2 baba sebo wange kale